إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Abange twakomye twalabyenga Nabi Adam alayhi salatu wassalam agudde mu nsobi nabeera nga ajemedde Allah subhanahu wa ta'ala olwa waswasi ya shaitani al-la'in. Kyekyaddilla oluvannyuma lwekyo twakirabye nti Adam yayangwa mangu naye nenyeza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala era Allah n'amusonyiwa, naye mu kumusonyiwa yamujja mu jjana namussa eri eddunia. Era no tuli ku ssaawa eno hubutu Adam ila al-ard, Adam okubeera nga ava mu jjana okudda ku nsi kwagenda okuwangalira mpaka nga afudde. Owekitiibwa Allah tusongera ku nsonga eno fa azallahuma ash-shaytaanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Sitani nebeeranga yalabankanya Adam ne Hawa ne bakozesa ensobi fa akhrajahuma mimma kana fi. Sitani newunzikanga ebasudde mu butawaana bw'okubeeranga bafulumizibwa mu jjana babeere mu bulamu obwensi. wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu, Allah n'alagira babeere nga badda mu bulamu obwensi bonna wamu nga ne sitaani kwogitwalidde. Byonna Allah yakola ki? Byonna Allah yabissa. walakum fil ardi mustaqarru, mugenda kubeera mu bulamu obwensi, mugenda kuwangalira ku nsi kuno kwe tuli olwaleero. wa mata'un ila hin, era ekiseera ekisigaddeyo kigenda kubeera kuno ku nsi okutuusa lwe munaabeera nga mufa. Kakati era Allah asonga ku makulu waago qulna ihbitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. mu aya endala faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abantu bano ku nsi gye bagenda okuwangalira yabasuubiza okubeera nga abaweereza obulungamu. Naam, ekyo nno nga kiri amu kibuna abantu, kibuna n'amaki, kibuna n'amajinni. Bagenda kubeera nga bafuna ababaka abaffe. Amajinni galina ababaka abatongole Allah be yasindika mu bo qawlani ahli al-ilm, bawula balina ebigambo bibiri. Kigambo ekisooka kigambo kya jumhuru era nga kyekituufu. Amajinni tegalina babaka batongole basindikibwa mubo nga ababaka abo majinni rusulullah, abaka ba Allah subhanahu wa ta'ala abo tebaliyo nga basindikibwa mu majinni tebaliyo. Naye ababaka ab'abantu era be babaka ab'amajinni, wa innama amajinni galina nudhur be baliwa be badduat abatiisa abantu baabwe nga bafunye da'wa okuva ku bannabbi. falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin, banudhuru abo be baliwo. Tugenda kyogerako mu kifo kyakyo insha Allah ta'ala mu maaso we tugenda. Mu surati Taha Allah gan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Zino aya ebbiri owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atusongera ku bulungamu obugenda okukka ku bantu babeere nga anaabutambulirako yoyo agenda okufuna akakisa akadda mu jjana ey'ekitiibwa. Kitegereka? Akadda mu jjana eyaki? Ey'ekitiibwa. Era mu ngeri y'emu mu surati al-A'raf yagamba owekitiibwa Allah atubuulira
obuwangazi Adam bwayingiridde. Qala habitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'u ila hin. Qala fiha tahyawna, mu dunia eyo mwe mugenda okuwangalira, wa fiha tamutuna, era mu dunia eyo mwe mugenda okufiira, wa minha tukhrajun, era mu dunia eyo mwe mugenda okukola mutya, mwe mugenda okujjibwa nga muzuukizibwa ku lunaku lw'enkomerero. Mu aya endala minha khalaqnakum, mu ttaka eryo Allah mwe yabatonda, wa fiha nu'idukum, era mu ttaka eryo Allah mwagenda okukola ki, okubazza, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, era mu ttaka eryo obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mwagenda okubajja abeerenga abakomyawo mu kuzuukira, eyayita ekigezo nayaniriza obulungamu bwa Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga ayingira ejjana, eyaguguba nagaana nabeera mu jje lya sitaani Ibuliisu abeerenga ayingira omuliro wal iyadhu billah. Bwatyo sitaani bwe yasobola okufulumya kitaffe nga kye bayita okutufulumya ffenna mu jjana ne tudda mu bulamu obw'ensi, mu nsi ey'ebigezo. Ibn Qayyim rahimahullah mu mimiya ye atusongera ku makulu gano, yagamba nti wa in daqati dunya alayka bi asriha, ensi ne bwekufundirira yonna, walam yakun laka fiha manzilun laka yu'lamu, ne weesiŋŋaana ku nsi nga tolinaako wadde akasiisira, osula ku street. Naam, yagamba fahayya ala jannati adinin fa innaha, togwamu ssuubi wabula manya nti oyanirizibwa, Allah kowoola, wallahu yad'u ila dari salam, Allah kowoola baddu be babiri nga bayingira ejjana. Naam, fahayya ala jannati adinin fa innaha, munnangu yanirizibwa eri ejjana ey'ekitiibwa, kubanga mazima ddala ejjana eyo, wulire wantu wano, manaziluka al-ula wa fiha al-mukhayyamu, kyekifo kyo ekyamazima ekirimu emizimbo gyo gyogenda okuwangaliramu, mizimbo egy'ekitiibwa. Aga walakinana sabiyul aduwi fahal tara, naye kyannaku bannange tuli mu kattu, tuli mu buwambe bw'omulabe. Naam, sabiyul aduwi. Naam, fahal tara, abange mulaba mutya, naudu ila awtanina wa nusallamu, tunadda eri ensi yaffe ey'amazima ddala eyannama ddala nga yejjana, kubanga Allah mwe yatutondera twavayo lwa kujeema n'atuwa ekintu kye tulina okukola bwe tuba twagala okukola tutya, okuddayo. Sabiyul aduwi, abaffe nga tuli mu buwambe bwa mulabe, fahal tara, abange mwe mulaba, naudu ila awtanina wa nusallamu, tunaddayo bannange ne tubeera nga tuwona. Allahu akbar, kibuuzo kimwe kiwulidde bannange, tunaddayo ne tubeera nga tuwona. Aljawabu aktharu nnas, abantu abasinga ki obungi tibagenda kuddayo. Aktharu nnas, bwe tugamba aktharu nnas tetutegeeza majority mu makulu gano ag'okumpi, kubanga singa tugamba nti 9 ku 10 mu bantu tebagenda kuddayo, naye aktharu nnas, abantu abasinga obungi, mu bungi yani mu percentage ennene ennyo ekiyitiridde okusinga waawo tebagenda kuddayo. Abakkiriza batono, abakkiriza baki? Abakkiriza batono, annas kuffar, abantu abasinga obungi bakafalira w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. N'olwekyo Nabbi Adam alayhi salatu wassalam yajja mu bulamu buno obw'ensi n'abutandika. Wa hakadha stamarra adawatu shaitan lilbashar, olutalo lwa sitaani eri omwana Adamu ne luggulwawo mu butongole, front ne ggulwawo mu butongole wano ku ttaka, n'etandika ogwayo weyeeyamye eri Allah subhanahu wa ta'ala mu neeyama ez'enjawulo. Naam, wala udhillannahum wala umanniyannahum, awono wennakomye, wala amurannahum fala yubattikunna adhana al-an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah. Etandika omulimu gwayo ne gye ebyokulwanyisa, n'etandika omulimu gwayo. Al-aduwu harisun, omulaba ali bize yetakowa teyeebaka. Naam,
saate ono gwe bayiga ali awo ali mu gafula ebintu birungi bali mu kirabu bali mu mabaala bali ku ludo bali mu betingi bali mipiira bali eyo mulaba ali bize abayiga sniper chwa ono namutwala chwa nono namutwala chwa nono namutwala chwa nono omwana Adamu ali mu gandalo teyateeka birowoozo nti alina ekitonde ekibi ekirina ekkonda n'effubitizi yakifuukira ensonga okubeera kigenda mu muliro nekigamba olimba sigenda genda nzekka seeka bulungi bali mu mbalu bali mu budodi nam bali mu ki bali mu nyegenyege bali mu bintu ebyenjawulo ebinyiza Allah subhanahu wa ta'ala bali mu kwabya nyimbe nam bali mu biggwa bali abawoola bali mu kwalula balongo bali mu dhunubu dhahira mu mazambi agalikkiriya kiteeka bulungi ensonga lwaki munnange ogenda kusiŋŋaana abasinga obungi mu baana Adamu nga bamuliro alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin abaana Adamu sabalamira nimbaga bannange temusinza sitaani mazima ddala mulabibwa muwalulango wa ani abuduni musinzenze hadha siratu mustaqim walaqad adalla minkum jibillan kathira laba Allah bwayogera ensonga ni yawmal qiyamah na ngabaddu bafumbekedde muliro balyeyo bayiriitira bateta alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan sabagamba temusinza sitaani innahu lakum aduwwun mubin nimbatigati mulabiwa muwalwatu wa ani ibuduni musinzenze hadha siratu mustaqim yakube gorokofu wala qad adalla minkum jibillan kathira mazima ddala yabuza mummwe enamba nene afalam takunu taqilun mwali tamutegera temwalina magezi naam hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun kati guno gwe muliro gwe nabalaganje sabali mugoberera la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in Allah batu yagamba buli anakugobella iblisu nyamujuza omuliro kati Allah kati hadhihi jahannam gwe guno allati kuntum tu'adun gwe nalimbalaganye sa islahu hal yawma mugoberemu olwaleero islahu hal yawma bima kuntum takfurun mubere muliro ogwo olwokubeera mwabeeranga ku nsi nga mukafualira owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ila Allah nagamba wala qad saddaqa alayhim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan min almu'minin mazima ddala iblisu endowooza gye yalina nam amazima yatuukirira kitegeeza nti iblisu yeyamanga byeyama naye nga abiyamira ku ndowooza sinti yalina yaqini yalina ilmu lghaib nam Allah akikusongerako wano yali ndowooza nga nja kukola kaweefu abasinga obungi beerenga tebakkiriza Allah wala tajidu aktharahum shakirin ogenda kusingana nga abasinga obungi tebakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala naam laba Allah bwakyogera wano walaqad saddaqa alayhim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan min almu'min mazima ddala iblisu kyeyalowooza kyatuukirira fattaba'uhu bagigoberera illa fariqa min almu'minin okujjako abatono ennyo naam mubakkiriza esura ki sura 7 sibe kiri la ilaha illa Allah bannango okusidiikirira ku iblisu nomanya nti weeri eribize kugwe wallahi kyakulwanyisa kinene ku lunaku lw'enkomerero abantu bagenda kuzuukukira omulabe waabwe bamanye nti balina omulabe omubi gwe bawangalanga naye nga tebamuteeka ku birowoozo nga Allah yamuyitiriza okumubagamba nga na buli yenna alinnya ekituuti ajula butava ku kituuti nga tamwogeddeeko naye abantu nga tebamuteeka ku birowoozo kyakulwanyisa kinene okumanya nti olina omulabewo kyakulwanyisa kinene naam kubanga omanyi buli konna keereeta oba attentive ekijja omanye kinyaga kinyaga bitono kakati وقال الشيطان لما قضي الأمر
sitaani yagamba nga kimaze okusalwawo kye kimaze okusalwawo abagenda muli bagende muki abagenda mujala bagende muki وقال الشيطان لما قضي الأمر sitaani neeyogerako gye bali bwe mwakafaananyi kutta omuggo eri ku khutuba esibye ekitambaala Allahu akbar eyogereko eri abantu abali muki abali mu muliro buli muntu yenna eno aya ekulaga ti buli muntu yenna nga ali mu kwevuma ki ali mu kwevuma ki sitaani igwe nega kanjogereko gye bali kanjogereko gye bali butuli wakusiraana tusiraane nga tibajja kunneesibako وقال الشيطان لما قضي الأمر sitaani negamba nga kimaze okusalwawo inna allaha wa'adakum wa'ada alhaq mukimanye bulungi nnyo nti endagaano yange si eyaliwo yokka mwalina endagaano yoyo gwe mumanyi obulungi nti ye mutonzi wammwe yabalaganyisa ejjana okuva ku ntandiko ya Qur'ani okutuuka ku nkomerero ya Qur'ani jana kugitenda kugikubiriza mugiyingire bannange buli musiraamu amanyi nti wali ekifo kibayita ejjana naam era amanyi ekifo ekituufu era amanyi ekifo ekijjuddemu obujjuvu era amanyi nti aligibeeramu tagenda kweraliikirira tagenda kubonaabona atagenda kujula atagenda amanyi erimu ebyengera byotayinza na kulowoozaako waliwo omusiraamu atakimanyi naam Allah n'abakoola mugiyingire wallahu yad'u ila dari salami naam inna allaha wa'adakum wa'ada alhaq Allah yabalaganyisa endagaano ey'amazima wa wa'adtukum nange nembalaganyisa eyange ya Allah Iblisi ejibiza oti yali yamazima wa wa'adtukum nange nembalaganyisa eyange naam fa akhlaftukum nze mbawukanyeeko sibamanyi temunneekwasa wama kana li alaykum min sultaani kana akantu kakulu nnyo kategeka ebirowoozo saabalinaako buyinza mujarradi waswasi wa da'wa nakoolanga bukowoozi waswasi naam aywa waswasi illa an da'awtukum fastajabtum li nabakoola bukowoozi nyina gwe nakwata nayinako ejje erijja niribayoola biri bakasuka kabangali bwe mugenda eno bwe mugenda eri kyaliwo tekyaliwo si bwe kiri idhan mwasiŋŋaanibwa nekya yammwe teriimu bulungi ge makulu amangu fa aghwaynaakum twababuza inna kunna ghaawin kubanga nammwe mwali mutusuubira kiki muffe abange bwe mutunuulira abalaasi ababakoola bwe mutunuulira abayimbi bwe mutunuulira abantu ab'enjawulo abakoola abantu ne mubaanukula naam mwe mulaba mwali mwanukula balongoofu mwali mwanukula abantu bagwana okwanukulwa fa aghwaynaakum twababuza inna kunna ghaawin mwali musuubira kimuffe nga nammwe mwali mutulaba nga tuli bononefu ne mulaba abasajja abali kubeera y'obulongoofu abasaala abasiiba abakowoola abajjukiza ne mbatwala nga kyekizibu kya society tegenda kutereera ng'abantu bakyategeera bwe bati abo nga bakyali mu society tukyalina ekizibu kinene diini y'obusiraamu okuvaayo wakyaliwo olugendo lw'amaanyi banga mangu kyaliwo amatafara bwe bati diini bikamu diini aba n'atuuka n'okuleeta eb'eddiini ku mukolo bisika kukyayo abantu eddiini kati olunaku lumpweru timbuwangaazi olunaku lw'embago gano omuntu okweyagalako sigwe kukyayisa abantu eddiini okwo bannanga obusiraamu ate buleke kubuzitiriza buleke kubeera nga bwababuleeta bannange si bwe kiri bannange aghwaynaakum inna kunna ghaawin naam mu aya endala mu surati as-safaati yennyini eyo qaalu bal lam takunu mu'minin nammwe mwali baamawale mutunuulire dawa ya Allah mutunuulire ebijawabo amaseeka bye bwogera wallahi byonna common sense naam common sense kubalaga kino bannange kikyamu mukyewale kino bannange kikyamu mukyewale bannange okumanya eddiini ya Allah eri established wallahi ne bw'osaalira mu mizikiti nga gyababuze mathala bannabida naam munnabida ayimirira nga munnabida
n'abuulirira abantu ng'ebintu ebyo bamala babikolerako bayingira ejjana oba nnimba kubagaana bwenzi kubagaana kubba kutya Allah kukola bwaki bannange ejjana kubatiisa muliro munnabida fe madhahabu afe gamanyiddwa tetusomako bannabida siwe kiri era tetuli mubakubiriza naye okulaga abantu nti wallahi hujja yabatuukako tebalina kyekwaso n'abagamba nti fe tusalya emizikiti gy'abazuuzi waliyo message emala omuntu okuwona omuliro munnabida nawa mukubi wa kitabo takisomeseza ku kituuti akisomesezaako ku kituuti takisomesezaako era nosinga n'omuntu ng'agenze ku ndagu kati mu ndagu noonyayo ki tugende ku ndagu ng'ako n'omala otambulira kwako kokka ye mukubi wa kitabo ali eri akigambye endagu siriki naye nga n'omala otambulira ku meseji yeeyo ne weewala endagu amazima oyingira ejjana toyingira oyingira ejjana idhan abalungi tewali kyekwaso fa akhlaftukum wama kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni nabwe kityo temunnekwasa temunnenya walumu anfusakum emyoyo gyammwe gitali mukalungi tejali mukalungi bamaseka babagamba nga muwulira nga bwe mbaŋoola bwe mbaziimuula bwe mbayisaamu eggaali bwe mbatwala ng'eki faaghwaynaakum inna kunna gaawin wetujja okutandikiraawo waffaqa Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda alhamdulillahi rabbil alamin.